nti buli mbeera ne bweba nkalubo etya ebeeramu omukisa ogwekweseemu. Bwe tusoma mu byafaayo tujjukira omukyala eyali secretary wa mukama we, wabula nga buli lwawandiika ekiwandiiko akola ensobi mpitirivu. Mu kukola ensobi empitirivu ze yalinga akuba mu biseera ebyo baali bakozesa typewriter nga batypesettinga, simanyi oba mmwe mwabirabako abali eyo. N'addayo ewaka n'atabula ebintu bye n'abiretera mu kacupa. Buli lwe yakolanga ensobi ng'akwata ebintu bye ebyo ng'abiteekawo ng'ekigambo akizzaawo. Kyatuuka ekiseera empapula ze yayonoonanga ennyingi zaakendeera ne mukama we n'aba nga takyalaba nsobi ezo ng'azikolekitinga tayonoonye empapula. Olumu ne bamubuuza nti naye okozesa ki? Kyava alaga kyakozesa nti bwe lwakola ensobi ateekawo ekintu kyekyo kye yeeyiiza n'akikozesa n'akyusa embeera. Kyatuuka ekiseera mu kitongole mwe yali akolera abantu bonna ne batandika okwewola ku kintu kye. Agenda okukiraba nga bakyetaaga nnyo era nga bamaze n'okumulaga nti lwaki tokola ekisingawo. N'agenda n'atabula ebirala n'abikozesa n'atandika okubifunamu ssente. Gye waava omugezigezi eyalaba ensonga eyo n'amugulako obuyiiya bwe n'abumusasula mu ssene empitirivu. Omukyala oyo mu biro ebyo zaali ssene nnyingi era n'adda ewaka teyaddamu kukola. Kyokka eyakigula ekirowoozo n'akikola n'akiteeka ku international level n'okutuusa olwaleero tukozesa white wash mu offices newankubadde kati emirembe gizze gikyuka nti ensobi tezikyakkirizibwa nnyo kukolebwa. Kikyeŋŋamba embeera eyaliwo ey'okusoomooza yasitula obuyiiya era ebiseera ebisinga obuyiiya buzuukukira nnyo mu biseera ebizibu. Olwaleero bw'oba obadde musomesa kabonero akakusindika okulowooza kyekiseera kisobola okutuuka nga tebakyetaaga musomesa wa mu kibiina ng'osobola okukozesa kamera n'osomesa n'oweereza abayizi bo. Abaana bangi abasomera wano nga bakola PhDs mu mawanga ag'ebweru naye nga tebalinnya nnyonyi kugenda basomera ku kamera ku online. Agenda bugenzi n'atuula ewa sirifu ne bamusomesa n'abuuza n'ebibuuzo. Tuteekwa okukkiriza okutambula n'enkyukakyuka wabula tuteekwa okukkiriza okukozesa tekinologiya. Kambabuulire eddoboozi lino onoogenda okuliraba lijja kuba lyaggwa dda okufulumizibwa, naye ate nze woonoolirabira nja kuba siriiwo, nja kuba ndi waka wange nga nange ndi ku terefayina ndirinze ndikola tonnabaggwa kuliraba ne liryoka lijja. Bwe tutakozesa tekinologiya ebiseera bye twali badde nga tukolamu ebintu ebirala tujja kuba tukolamu bintu birala. Buli mbeera eriwo tugikozese ng'omukisa okusobola okwaŋŋanga okusoomooza kwaffe wabula tuggyemu omukisa ogututwala mu maaso. Oli yali mukazi ataasoma mu biro ebyo etaasoma nnyo, kale gwe ataasomye, kale gwe ataawulidde bino, ye ate gwe alina n'essimu erina intaneti, ye ate gwe ali mu nsi efaanana bw'eti, gwe ali mu mulembe guno omutebi, naawe osobola.